Kinajjukirwa nti waliwo bannayuganda abaabuzibwawo ab'ebyokwerinda mu kiwamba abantu ekyakyaka ennyo omwaka oguwedde. Mu biwenda bino John Ddmulira naye mwe yagendera era okuva ng'ennaku z'omwezi 21 ogw'ekumi n'ogumu 2020 abantu b'omu maka ge tebaddangamu kumukubako birozo. Kigambibwa nti Ddmulira yali muwagizi w'ekibiina ki National Unity Platform lukulwe nga tannaba kubuzibwawo mu mmotoka eyakazibwako erya drone. Omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi olwaleero agenyiwaddeko maka ga Ddmulira e Makindye abaayo gye bamulombojjedde ennaku gye bayitamu olw'okubuzibwawo kw'omuntu waabwe kumpi kati omwaka mulamba. Zibana ebyansukako n'ebigambo sikyabirina. Kubanga ebyanjogera byanzigwako. Nonyeza omwami wange buli wamu buli ekyetaagisa kyonna tukikoze naye atubuzibwadde omukubako ekiiso. Bakikola nnyo kagenderere ne babuzaawo omuntu nga bagamba wanayita emyezi nga gyegyo bajja bivaako ebyo badde ku birala. Tugezaako okusaawo embeera okumakinga sure tetubivaako kubanga Ddmulira bawamba muwambi mutuuze wa Uganda ayina eddembe lye. Oluvannyuma Kyagulanyi aliko obubaka obugumya bw'asuulidde ab'omu maka ga Ddmulira. Ensonga etuleese olwaleero 1 okugezaako okuzaamu amaanyi ne famire yonna. Okusookera ddala kyanaku ti muganda waffe yawambibwa timanyiddwa abamu tukwata mu lwatu. Ddmulira si ye yekka, waliyo Kibalama John Bosco kati kigenda myaka 3 bukyanga awambibwa. Mukyala wa Ddmulira Winfred Katana atusiigidde ekifaananyi ku mbeera ye n'abaana gye bayitamu okufuna ekyokulya. Embeera gye tulimu si nnyangu kuba wano twajjawo buzi twali tulina gye tubeera nga tupangisa era ssente ne zitukaluubirirwa n'obulamu si bwangu nga bw'obumanyi obwa bulijjo okulya kuba sikola. Ebigambo bya Katana Kyagulanyi abyanukudde n'ettu omubadde ebintu ebiwerako okusingira ddala ebikozesebwa awaka. Nsaba Mukama we mujje abaddizeewo se bayongere n'obbakuuma nga naffe waatukuuma n'omuntu waffe gy'ali amukuume era abamulina batukwatibwa ekisa basobole okumuta akomewo nga mulamu bulungi. Wabula ono asigadde aweranga ye n'ekibiina kyakulembera bwe batajja kussa mukono okutuusa nga Ddmulira n'abantu abalala bwe baawambibwa bamaze okufuna eddembe lyabwe. Twongera okugatta eddoboozi lyaffe okubanja Ddmulira. Amateeka gagamba omuntu muba muguddeko omusango mumutwala ku poliisi emanyikiddwa oba ne mutwala mu kooti ne mumugulako omusango. So tetugenda kulekeraawo okubanja Ddmulira ne baganda baffe abalala bonna abawambiddwa. Ensonga y'okuwamba abantu bano yatuuka ne mu paalamenti y'eggwanga wabula abakulu abagivunaanyizibwako newankubadde bakkiriza nti waliwo be baakwata olw'ensonga ezitali zimu. Ekisuubizo kye baawa eky'okubayimbula balye butaala ne gye buli eno kyafuuka gannyana aganywebwa omuwangaazi.